kakati Mayiga obuzibu bwe kitegeeza mukabaka bumbi yabagoba kabaka waliwo embeera gy'obeeramu nga toyagala bantu n'okyawa abantu kirabika kabaka yagoba Mayiga ne and I wonder abaana be bali ludda wa Sangalyambuzi uyu Sangalyambuzi bo bali ludda wa bano bajjunju baani abaana ba kabaka yes bali wa when I was operated I had to chase away your sisters nga bakaaba ninga bonna bakolaki bakipize vigo abaana ba kabaka bali wa nga kitaabu atambula bwani Sangalyambuzi abera ku TikTok Sangalyambuzi abera ku TikTok ate Sangalyambogo jeriri kati kyoyagala Sangalyambogo teriri muzeyi kyoyagala Sangalyajovu muzeyi Sangalyambuzi yali ludda wa Junju aliwa ate gamba buli Mayiga ne Nabagereka they are risky muzeyi kyoyagala ogamba nti abaana ba kabaka bali wa ekibye ekiguddewo Mayiga ayita mu ttaka Nabagereka ayita mu ttaka muzanyisa Abaganda mbalabe Abaganda bayita bakuzanya Abaganda basirika naye nga bakolezeddwaka ne bafuna abakoleza kaka Mayiga asime ekituli mugundi mwatuula kudduka nti Mayiga ng'akabi kagudde kweyo kabaka you cannot say that the kabaka appeared in Namibia yatugamba ali Germany I strongly doubt whether the kabaka was in Namibia. Why? They are the consular of Namibia in Uganda in Kirumira in Uganda and very close to the kingdom. Where was he? 2. When he looked at the gate, photographic interpretation, Charlie Chigango Chachisol, Chigango farm. Kabaka ali ku farm. How did he see? How did His Highness the Kabaka find his way in Namibia? Neseboa nekayira Obuganda kyebwakola bukedde tetukimanyi ekyo ekifaananyi kikubwa ne muzeyi nga kabaka ayambadde ngaato kabaka yalina muniigiina naye abateekayo ebifaananyi ebyo baali bagenderedde kayira kitaawo bamumaki emmengo Seboova waffe kaliisizo naye kitaawo bamumaki odira Obuganda obujogejoge bwotyo. We have a responsibility. You look into a photo. Noga ekyo tekiyita. Kambabuulire nze bampakanya nga buwakanya but I was a professional. Nze ne president okweyayamula ku TV sikikkiriza. Nabagamba nga nti mukijjewo. I can accept president okwetera mu kyayi. President okuyita kyayi we neyeeteramu n'akajeeko n'atabula. He demonstrating is an ordinary person. Bali badde kyayi bamuleezera ki okujja n'agaba akawunga n'akabalaga ku gundi. Demonstrating is an obeera n'omukulembeze akufaanana. Nabagamba eyo gundi hoteli ya president negibagamba ne bagirwana ne bagirwanira ne bagoba n'omuvuka bamuyita muwonge ne bamubako n'omukazi nga bakola jjumbe era kuba bwe buyina ennagisi mu nnyuma bwe bataagala kuboogerako bwe bubbye buli wamu bwe busokoola abantu. Nabaga nti eriida alina okubeera ne hotelayi ate hotelayi niye nga mujogera nga kuliko ennimi zonna. Sebo munnange pulezidenti ensonga zetuzitu tetugenda zimu ate nimumuddamu naye omukazi gwe bayita Lugasa yogenda ekisozi nga Kampala tabuzefu bamuyolera nakalima naye nakalima singa wakwa natambulanga nayo zivuge nali njagala nnyo nakalima aneerippemu zivuge tututu abafa baffe abasigalawo basigalewo ate mwenda yagaye nti nasabaivinga atakisa emirundi 7 nga batekanalwesa gondi nakalima nayagalanga nnyo nakalima tukakubagani tututu abafa baffe abawonawo bawonewo nga njikola nnyo nfiire mu lutalo nenakalima ewaabwe bazikenga newaffe baziika. Yes nti nsoyinza okunvumbagira motoka yange
nzayine ewange nabaga nti bakomando bebayisobola okunzijayo kuba nze nina asidi wange namukola mu nyumba nsambanga kyalani bwe navuganga enkuba ate ewange takoma kuba nze nsula mu kabbuli kakati miteereyo amutokimuzairendako osula mu kabbuli nasula kabbuli yange ate ewange akomawo nze asidi nsambanga kyalani bwe natte embwa yange embwa yalaba ensenene nga tezimanyi nejja ku dirisa lyange ono muzira ki abuuse ekikomera nabuuka ne munda nenkeberayo nga nenzira mukabu nensamba ekyalo atuntumuka butuntumu sibwati ate concentrated kayibula yeyampa ebbaluwa etambula nasidi mu mmotoka akyali Egypt Museveni bamugamba ti omusajja ayina enjondo ayina emitayimbwa ayina asidi ayina emundu ayina ensululu nabaga nti eyo mumuleke mulungi nnyo ayokyeko omuntu nze ndi musiru njo kyatanumbye walabyeko nga bankwata waliwo yalabye ku piseya but the most important issue is the responsibility of Nabagereka balagaana mu bulungi naki they are very stubborn people kankubuulire omuntu ayinza okulwala obulwadde nakyabwa abantu but you force him waliwo abantu bebatwala nga tayagala kulaba ku mukazi we bakugamba nti ebutabika abaliyo si balalu bonna naye omusajja ayinza okulwala hatred ya mukazi we nga tayagala mulabako ane wabayo omulala ng'ate bw'alaba ku mukazi we atereera everybody is going to be sick we are going to be bino ebintu byaga nti kabakaani tubitunulamu lwa nsonga emu ti gwe president oyina care gwe Ssaabasajja Kabaka oyina care waliwo abamboowa oyina abaana bo oyina n'essanga lya mbuzi talabikako uno jonjo talabikako Semakookero omwana muto ono mayiga ajja kuyita mu ttaka kuba ebyayogera tibiriiyo kankubuulire mayiga Nabagereka mugamba buulire mayiga ojja kuyita mu ttaka abaganda okuba akatikkiro abaganda mukuba katikkiro kobamanyi bakakuba omu abaganda bakakuba katikkiro omu bazenga babakuba Mikaeli Kintu yabagamba mu 64 nti yadde akajiiko bwekati tekayinza kuva ku ttaka lya Buganda kulaga Bunyoro ne bakuba referendum ne kalage n'akomawo mutugende tuwaabe Kintu yagenda mu Kabuyonjo emirundi 4 ng'avuga Vespa bwe yali afuluma Bulanga abakazi be bamukuba semwogere yabawonera watono Mayiga tajja bawona Mayiga yalisuddewo ddamula n'adduka mbabuulira because it seems Nabagereka and Mayiga all those who are close to the Kabaka don't know his whereabouts tebamanyi even if gundi yaŋŋambye atya baŋŋambye tewaddamyano Lubega ayina kakeegi kabeeramu bwe kati katasobola kubuuka kuba waliwo oba babuyita Parkinson disease Abamerika be babuyina nti ne mu Buganda tubuyita buko ni mama Nabagereka abadde alonkinga baana z'abaana yajja kuba kyeyo munoonyi wa ssente abaganda okuvuyisa famire yamwe eyo zinaku kitange yali wagombola w'emaddu n'agenda ekabula twayimbanga kabula lya Ntonde yabeerako gombola we lya Ntonde n'abeerako emuduuma n'abeerako emaddu yazimba eddwaliro lyayo neŋŋenda Empeeja twasembera Mpeeja nasomeranga Buyinja Butole Parish era mwana kankubuulire nagenda emaddu nensangayo bbaali bwe twasomanga naye nga yakaddiye nnyo akaddiye ekyalo kyamukubaakuba naye nga musajja ayinawo era nga mu maddu ayinamu babanga nti recently yafa kubanga nze abantu benasomanga nabo kati nga 7 negimala 77 abantu bonna bebatulya mu byalo emirundi nasoma naye bawakana naye emaddu Empeeja waliwo omusajja nga muyita Sekannyo I remember Sekannyo yali mulamuzi ne bagamba nti muwala wa Sekannyo ye yatta Muteesa Kabaka Muteesa Sekannyo nga aliwo awase wuwe
mulimu family ezaafa Sekanyu Basiri Batalingaya yali mu DP nachoka naingira UPC uli yali mutawani wa Batalingaya I heard about Batalingaya gundi naye ndoza tava mu family bakakonge be bakyasigaddewo and I don't bangante kakonga yine n'omwana we Maji secretary omusajja yali asinze okusoma at that time katukira akozati andi ngugambye even if the Kabaka has a mental problem is sickness nawo muntu nagira mu bamukubidde mu yobo n'abantu photographer we kasolo mbu photographer wa Kabaka wabisomerawo tubera mu Ebonies ate kasolo simani kawichi wali wasumi minister wa Ssaabasajja Kabaka wa information amawulire mwagasomera mu byoloni I'm telling you nabagamba luli nembaga nti bali Kabaka ayasamibwa ati ngali mwana alidde kamulali ne bakuvuma naye ekifaananyi kyaddamu kati kino ekifaananyi bayinza okukizzaamu kuba nasoma public relations I worked for the president as his spokesperson handling his affairs media affairs 14 years unprecedented chobola Museveni bwe yampa obwa advisor na Buganda siyinza gendayo sife general tafuuka paratuni command era Museveni yange nti ajja kumpa all of the full support okubeera member of parliament emirimu gyonna nagigana genda kwesembawo nakula mangu toyinza kuŋŋamba mbu ate mbeera advisor tosobola kwagala bwa minister hapana Museveni tayinza kumpa bwa minister mu government ye mulimu entalo nze ntambula n'ennyondo nja kuba tumwebaza ennyondo muttirewo nali mutya mu president's office kekasokodde abantu kekanereegamu bampita ekyangwa nze nagenda njesibye mama we yagiroopa ti omusajja yesibye bomu ne bampa 10 million obutagenda kyankwana ajja twapoloja ajjayo ne bampita ewakiwanuka mukiwanuka ngende sayininge as a recording study ninjesiba mire bu kiwanuka twaligenze ffenna ntinze Museveni aleta kumpa bwa minister nakati bagamba kuwabeera mu parliament ajja kututa mwenda abagaje man is a genius omusajja akuze naye mumulekemu olaba nonampala n'ennyo yagambye I don't know his constituency but even if it requires ngayogera nti ayina abanuupu bakyasobola obaga ne batanvuganya I don't need his assistance abonyabonyeza nnyo family yaffe emirundi ena you grab my money let me take this money for my kakati katulaba obakoze activities zo oba oli mugagga nnyo okateera amandu anti injiniyeseza akayo kali bakaliyo emandu akasetuka myaka 9 ekubemba oko noziwulira mwenda bwe yamugambye mwenda yamugambye oyo omusajja omulaba mwenda yabadde agamba munne namugambye nti oyo omusajja ayina emmandu yabamweyana yekwavuwaziza mwenda namugambye nti emmandu yabamweyana eyavuwaza enywa omwenge eyagala nnyo abakazi mwenda yagambye munne nti oyo omusajja omwenge gwafuumula okuva ku makya okuzibya obudde gwolaba gulina kyegumukolako namugamba gwe gunywe mwenda yagambye munne nenjagala mwenda yagambye omusajja namugamba nti naffe ewaffe mwankole gyeri nettolo gyeri bagiyita bamweyana tibamweyana omusajja ayina emmandu yabamweyana ayambala enkufiira ayambala ekkutiya bamweyana anywa njaga anywa mutamivu mwenda yamugenda naye gwe omusajja oyo afuumula naye ate bannange nywa nnyo omwenge naye abantu bakimbatizaako bakimugamba nze mala obulwale nabadde wa mukulu wange omanyi nange ekinzeza bwe ngende waayo taatawo Sale sembuya mugandawo yakwata kapeera nakima nairezi tambuuzaako nti oba onoonywa ku kyayi kwegamba public perception bagikatiriza enywa bunyumwenge waliwo omusajja yali musiraamu ng'ayina essomero eyeebogerere naŋŋani naye njagala gyoyogere mu bazadde bange njagala na projekiti yenye naye gy'okusaala kuwedde totabwana oŋŋamba kunywa naye nange bwe mba najja mu basiraamu sinywa naye nze sinywa mwenge contrary public perception bagamba ojjako akabisi kakuku anti bwe bagamba mbu anti bo bajustifying omuganda mugezi omuganda ga nti
olumu koogera ebyamagezi olulala kajja katamidde omwenge gwako omuganda kasajustifying aba tajja kutta. But I know I'm talking about sensitive issues. So kankubuulire. Many people don't know my relationship with the Kabaka. I have 4 letters from the Kabaka. I told you by the time Ssaabasajja Kabaka came, I was one of the 3 people who received him. Go mukwale receiving Kabaka. Yeah. Nga Bassemakula Ndugwa bali mu meeting bagenda kusingana mu president enkya nga nambeemu Kabaka wafadda ddi. Twamujja busi. Kabaka twamuleeta nga bantu talina wasula nga tiwali amwagala ne tumutwalewa omulangira wa Lugembejjuko Kasabanda yali atugenda nti mwana bwa Muteesa kakati Kasabanda yazanyiranga mu kika ky'abalangira ngali mwena Seyid amaaso gakola obukozi bwegala kati bwa abalangira bawangula omupiira bakuba olugave ng'olugave n'emmamba tebiina kuvaamu bye biina ki abantu. Kasabanda nanyiga nemuga negwe Walugembejjuko kitaawe yani ndi Muteesa leeta nnyoko Walugembejjuko yagankime soda teyadda kwe kumutegeera nti si mwana waani wa Muteesa. But the first ffe twazimbawo n'olubiri emmuli ennakasero Ssaabasajja Kabaka bwe bamubuulira ti oyo si mwana wa Muteesa ayinza n'okutta akutte ku sente z'emipiira gy'ebika twamutwala Komamboge wa mukoddomi we yali akulira Afolo studio ku Kampala Road. Omusajja oyo yali akulyako ne express era yafiira mu accident ewazana ne bagamba he shared a house ne Kabaka yali alina omuviira mu nnyumba naye okumanya abasajja b'emmengo bazibu. Omukyalo oyo eyakomodatinga Kabaka yajja ewange nga bamubbye ettaka lye aba Buganda Land Board. I'm telling you, the woman who accommodated the Kabaka at woyo mukoddomi we came to me crying that Buganda Land Board had grabbed her land. Yes. Bwe tuvaayo ne tuvaawa bwe tuvaayo kwe kumutwalawa egindi ekyambogo ewajjajjaawe Kisosonkole era nga bagendayo tebaliyo. When the Kabaka was invited to go to Southern Sudan to highlight the plight of refugees, I went with him. Wagenda ne Kabaka helicopter yali ejja ssaawa 12 yandekawo nze maliriza emikolo sebo nga nange mutanwa ndimulangira Kabaka yakulekawo ng'agenze Sudan. Yes. Nga helicopter ejja misana nanga mirundi sigala. 2 he called me nga bazise omuntu atakwalifyinga egindi ekasubi ku Masiro n'atuma Kajumba n'enzija ne muganda nti Ssaabasajja kankubuulire oli ogenda muziikulayo. Put up regulations who should be buried in Kasubi. Niyo tujja mujjayo yumuleke, we don't make a noise about it. Kabaka ne bampa information nti bagenda mutemula. Bagenda kutemula Kabaka yali alambula na Kampala. I went there. N'omusajja oyo akyaliyo. Bamuyita Wamala bamuyita ne yali Minister wa Internal Affairs. Namusanga ne ngenda naye ebbanda. Ne muganda mfunye credible information. N'ogenda ewa Kabaka ebbanda. Bagenda kutemula. Kakati nangana yemirundi kankubuulire. Abasajja abo bayinza okubanga batukanga bukanzi. Kangendeyo nkomewo mangu. Sinza gana gendayo. Kakati bano tugenda mu kalulu ka CA nga bagamba Museveni agamba Kabaka nti abataka era bali babakoledde etteeka nti n'atamanyi Luzungu agende bamukyusize nga bategetinga baki bataka era waliwo Kateregga yanga nti nze akalulu ngenda kukalemeramu fe abataka tugenda. Oyo Muhammad Mayanja owa Jema yali yakolako embaga nga Muhammad Mayanja ali mbala DC owebusi ya Museveni gwalonze oyo nanyiga kyekyamutwala mu Jema. Basoma Muhammad Mayanja nga basomi mulala. Waliwo n'omukyala Kakungulu yali mukwano wange nnyo nga naye ngendayo nnyo jajja w'Obuyisiraamu. Yes, nze n'omukisa ogwagalibwa abantu nanga nti abasajja beesimbyewo baabo ti tuli ku kakaawa kaffe nti
nemugamba baleke naye yabakuba musiraamu teyita muno mukakungulu ya sakasikale yabagamba tugenda kuyisaamu abasiraamu bana mu constituency eki tunywe kakaawa kafe omusajja bamuyita Ziwa ye yabakuba kati ngende ewa Kabaka mugamba nti why mukwano gwo takuteze kitimba Museveni gyogenda okusimba ababo teta asimbewo agreement ya mubwetyo bwegamba bw'aba agenda kusimbawo abantu bo bonna bosimbyewo ne bagwa ajja kubuuza ate federal bajagala ebya Buganda babyagala nga kubanga akalu kalimu manipulation era kyena mugamba kyali kituufu Kabaka bwe yali agenderana ni yakasina bwesimbi uti bamanye kye ekijja nampandike olo Kabaka olo Mengo people baba kuba nagamba Kabaka ne mulabana mukwano gwono Museveni mukirizganyiza nti wono simba yeta asimbewo uyina sente si mwana wange yayonona ebyakalulu sefuliya amasowaani kuba NRM yali ngezi teyatwala balooya teyayogera nti constitution ekolebwa baki bagezi balooya batwala basibi bakabuli ate nga abantu abamu balowooza nti this will be extended into another parliament bano bwe banamala emirimo banavaayo the most intriguing thing teyali president wa Law Society Remi Kasole yavuganya ne Zimula Mugwanya yaga nti yayina diploma mu kukola sabuni yakuba Remi Kasole kukola constitution yes ewaffe gondi mzee ngatonna jao katono nnyo mzee kyembadde njagala ekirala tusembeyo nakyo Katikkiro Mayiga yavuddeyo n'agamba nti abamuwalana babyabufuzi era ye Kabaka tannalwala anti kankubuulire Abaganda bagansiri alaga mubiri where was the origin of this photo waliwo ekintu kyokkiriza I want to tell you Mayiga should apologize to Buganda yayita olukiiko nze nkubuulira Mayiga alabika takyali mu charge baga bamugoba Kabaka yabakyawa n'Abagereka nedda waliwo obulwadde obukikwata omuntu n'akyawa abantu be but you conduct yourself differently there is no way the N'Abagereka should not be gwakugoba waliwo omuntu nga takwagala nga waliwo type y'obulwadde ekyawa abantu naye Mayiga yalirinyenyenyi waki n'abeerako ku lukuubo what I was going to explain to you tibwoyogera ebigambo nga tumaze kulaba ku muntu nakiraba ewaffe emirundi egi my elder brother gwe nalinzirako taata yamutuma nga tulina mwannyinaffe nani bamwitanga Namukasa Jeni Namukasa Nakyato yalwala bulwadde buno nga tetunabutegeera bwakajja najja ne bamuteeka emulago ne batuma mukulu wange ajja akyekinge ku mulwadde teyajja kulaba mulwadde yagamba nti ndese ali bulungi ebirango ne bijja ku makya era maama we yakaabanga nga maama waffe ng'akaaba omwana gwe balabyeko eggulo omwana yazze n'atuga nti ali bulungi waliwo wano omusajja baali bamuyitaye kijje oba yekijje bakigoza oba kijje bamusindika ku sports ng'Ethiopia egenda kuzanya ne Uganda n'alya sente teyagendayo n'awandika mu lupapula lwa taifa empya nti Ab'Ethiopia batuuse mu Uganda nga njogeramu n'omutendesi waabwe abadde ayogera Olufalansa n'Oluzungu olumenyefu ng'ennyonyi teyazze baddiwe teyakikajja okukolaki ne tufuna munnamawulire mulala Jose Yiga yali wa munno ne bagamba nti Mpanga eyali meya wa Kampala afudde yadda mu Walagi teyagendayo ne bakuba amawulire ga munno Mpanga afudde omukazi yatuga nti mundeetere munnansasule sente ez'okulyesa abantu gundi najja Kavuma Stephen Kavuma nga amagye tegamwagala jeti mwebaze afudde Kavuma yalagamba parliament nze saabatayiza Minister of State for Security yeyitanga saabatayiza yajja namu combat menakalaba mukula ng'ali mwa gundi Amoka Boys naye
yayambalanga pistol uniform y'amaanyi. I don't know why people admire the military uniform when they don't want to join the army. Nze nagaana. They want to join the army, I will join the army. Tontwala kyankwanzi. Nsinza kwambala uniform y'ekyankwanzi. Tikiriyo. Era babatwala bakabushenga banimu bagenze Kasenyi. Bonne mundu bazimisiyozinga. Eyange wali ogirabyeko. When I did not want to join the army in my youth days. I don't want to gundi nemita. Kavuma yagamba parliament. I've been on the front line and I've seen Jet Mwebazi. Jet Mwebazi is there when he was floating mountains range. This is why my guys should not argue with the public. My Gandhi Nabagerika should improve their public relations. There are people who develop a hatred for others. The Kabaka might have developed a hatred. But what about his close family? Where is Sangali Ambuzi? Where is Junju? Where is what? When I was operated in Kisubi, there was a jam. Women were there. My wives were there. My children jammed until I said no. Why are you always wounded? Mumuloza abalala tewali babaagala. Naye buli mukazi abeerawo buli mwana abe ekigambo ekisembe kambuulire Sangali Ambuzi. N'oyo munne oyo Junju. Let me tell you, I have a story in Masaka, in my home area. Omusajja yakubwa pressure. Ne bamuleeta Masaka mu ddwaliro. Nga pressure emukubye takyayogera. Muganda omugagga n'ava e Kampala. N'abagamba abasawo ne bamubuulira nti daddiwo yakubiddwa pressure. Okujjako okumuteeka nimuteeka ku mazzi n'ekikeya naki talina kyetugenda muwongerako yalizeeyo mu kyalo. Omugagga n'agamba ti owaayi dadi mumuzeeyo mu kyalo mulabire. Evubuka etto erya bodaboda lyagamba nti ku dadi bannange nze kambeere wano lwaki. Bw'atabuka wano abasawo bajja mangu. Musajja mukulu kasi alaba ng'omugagga agenze n'akola bw'ati n'alaga sigina ne bamuleetera eddaame yali kyosa. N'aliwo ono wa boda. What explanation are you going to give to Buganda? Abaana ba Kabaka batamugobereddeko Sangali Ambuzi baani? Teriyo Sangali Ambogo, tekiriyo. Ssekabaka Muteesa yaddira gundi ye Rolls Royce yagiriza bagimukolera bukolezi kwe kuteekako essanga mu maaso. Sanga liba lya mbogo. Lino lirabika lya mbuzi kubanga omwana omuwala ayagala nnyo kitaawe. Nina atalabikako ali ku TikTok. Guki? No.